okuli Kabundi n'ebirala. Abasangibwa mu disitulikiti y'Essembabule baludde nga Balaajana olw'obutaba na Kaabuyonjo za lukale nga kino kizingamya ebyobulamu mu kitundu kyabwe. Kati bano bafunye akamwenyu ku matama oluvannyuma lw'okubazimbira Kaabuyonjo ku nsimbi obukadde 38 gavumenti ze yawa Town Council. Kwe kulabirira omulimu guno oba toyireeti eno ebeera ennungi, temugyeyambirako mu manju, temugyeyambirako mu corridors, mukozese ebinnya ebyo. Friday wabeera wajjudde akatale, kabeera katale naye nga tubadde tulina public toilet yonna abantu bayinza kukyamira, era nga abatuuze babadde beemulugunya nnyo nti ebisenge bya toilet byaffe biri mu kugwa. Abatuuze bano era babadde balina ekizibu ky'ebbula ly'amazzi amayonjo, era gavumenti ebateereddewo amazzi nga bano abakulembeze mu bitundu bino bwe basinzidde okukubiriza abatuuze okukozesa obulungi amazzi gano. Beebaza kubanga singa temaali gantu kukanya twatufunye mazzi. Nzirakune neebaza Inginiya Lule, ebiseera ebisinga yabagambye nze ebisipiika siteesa, naye bwe tumugamba nti Inginiya Lule wano weetaaga amazzi, wano weetaagisa toyireti y'obuyonjo, wano weetaagisa kino. Akulira abakozi ku Ggombolola ategeezezza nga disitulikiti bw'etannakola bulungi mu nsonga za byabuyonjo, era ng'abantu ebitundu 78 ku buli 100 be balina Kaabuyonjo bokka, era n'awera nti bagenda kukola ebikwekweto bakwate abo bonna batalina Kaabuyonjo ku nju zaabwe. Tutandikire mu kabuga kano kennyini e Kabundi wano okulaba nti tusomesa abantu n'amayumba agamu ekiba kisobose ndowooza tugasibe tugaggale. Omuntu ozimba ota ennyumba nga yabapangisa nga totaddeko Kaabuyonjo. Kansala akiikirira Ggombolola y'e Matete ku disitulikiti Wahab Kabalisa asinzidde mu lukiiko n'aloopera RDC nga Town Council y'e Kabondo bw'esusse okubeeramu obubbi, wabula nga basaba poliisi mu kitundu kyabwe ne batagibawa nga kati obumenyi bw'amateeka buliisa nkuuli. Obutawulo obutono ennyo nga Katwe n'obulala eyo munda osangayo poliisi naye wano Kabundi tewali, era obumenyi bw'amateeka mulimu n'abantu abalina amaduuka agasukka miliyoni 10 naye gasimibwa gawummulibwa ne babijjamu. Poliisi Matete wala, Ssembabule wala. Gavumenti eno etuwadde ebyokukola ng'abantu, naye ababbi batufuukidde ababbi. Bannaaye bwana DCC ng'ofuluma ebweru wano ng'owulira basima ennyumba y'obwowedde, okwerinda byonna obeera mulira babitwala ng'okola ki ng'olaba. Abatuuze basimye nnyo gavumenti okuvaayo n'etumbula ebyobuyonjo mu bitundu byabwe, era ne basaba bekikwatako okubadduukirira nga buli bwe babafunyemu okusoomoozebwa. Nti abantu bagenda kuba balamu bulungi kubanga nganze omusawo w'ekitundu badde nennyamira nnyo bwe nsanga nga abantu basaasanyiza empitambi mu bifo ebiteetaagisa. Kati olwo nno naffe tujja kweyongera okuba bulungi nga tweyambisibwa abakwasisa amateeka olw'abantu abo okubakwasisa empisa. Yoweri Kaguta Museveni tumwebaza okulabika ng'aleese ekintu kino nga kiri makula meereere. Gavumenti ekyagenda mu maaso n'okubunyisa amazzi amayonjo mu bitundu eby'enjawulo mu ggwanga mu kaweefube waayo gw'eriko ow'okusitula ebyobulamu. Sulaiman Ssebuggwawo ne Noah Kintu, BBS Terefayina, gy'otobadde.